kigambibwa nti Iran is preparing for what it calls the largest and most intense missile attack in history. Iran yagala kudaki. Iran yagambye nti bukya Isirairi ebairawo temulabanga ko lulumba lutugenda balumba tugenda bakuba mizairo tebazirabangako lugenda kubeera olulumba oluli largest the most intense in their history. Iran ekanga ekulaki bagambye nti essaawa yonna Iran kyereeta etugambye essaawa yonna kyetuleeta kigenda kubeera kinene kigenda kubeera bwaguuga kigenda kubeera intense. Tugenda kula Isirairi kye batagikolangako tugenda okugikuba tujogoroze mu byafaayo tebakirabangako ekijja okuva ejjo. Jjukira nti TV eggwanga ya Iran yakubiddwa nga presenter ali kumpewo bwati agenda maaso n'okuleka nti ampuliriza aweereza abuulira ensi byabadde bigenda maaso. Abasajja bayitibwa aba Isirairi ne bagamba munnamuuli yabadde mukyala bakulaza akatambi ng'omukyala badde ataddeko jjala bibi agenda maaso n'okuleka nti abuulira abantu ebigenda maaso. Isirairi ne mugamba komya olugambo mwina nnyo olugambo mu inside story komya olugambo. Yabadde ali awo ebizuka ne biyita mu kizimbe ne bituuka mu studio n'amyansa oba n'afuluma. Kakati Amerika tegezza nti basatu battiddwa ku TV y'eggwanga. Okusooka basatu battiddwa ku TV y'eggwanga. Minister Israel Katz wansonga zabya kwerinda Isirairi bw'atyo n'ategeeza nti TV eno babadde bagikozesanga ame camp ebadde kozesebwa amagye g'eggwanga era nti ebadde kulembeddemu propaganda. Israel kwe kugirumba nekivumirirwa nnyo. Kati Iran oluvannyuma lw'okuleka nti obulumbaganyi bwakoleddwa nayo neegenda maaso n'okulabika nti yasizza warning. Waliwo emikutu gya TV egiwerako munda mu ggwanga eyitibwa erya Isirairi n'okusinga e Tel Aviv bagambye abakozi mwe muveewo ebiddako tebigenda kubeera birungi. Iran egamba nti egenda kutagetinga emikutu gy'amawulire oba TV stations ez'eggwanga lya Isirairi era bagirisitinze babagambye tugenda kukubawo Iran. Kakati Iran bagambye nti tetumanyi kyegenda kulabika nti ezzaako kigenda kujja ddi naye bagamba nti Iran egamba nti tugenda kulumba Isirairi mu lulumba olutabangawo olulumba olw'ebyafaayo. Isirairi talabanga ku mizinga gye tugenda kumukuba. Tetumanyi Iran ategese mizinga emeka mizinga kika kijayagamba nti agenda gikuba ku ggwanga eriyitibwa erya Isirairi okuva ku lunaku olw'okutaano olw'omukaaga olw'essande n'olw'emmande olwise leero lunaku lwakutaano. Iran abadde yakafa yalinga emizinga 308. Isirairi agamba mu kiro ekikeseza olunaku olwaleero Iran tekasuse mingi ekase mizero zibadde nga 10 zokka. Kati bagamba nti kye bagenda okukola kigenda kubeera kinene. Isirairi tetumanyi kigenda kuddako n'embeera nga bwetambula. Kansooke nkuwa amalala okulabula kwa Iran njagenda maaso n'okulabika nti munnange nkukuwa otegeere biki ebigenda maaso n'okulabika nti ate bitambula okuva e Tehran. Tutegedde nti ku TV eggwanga nga bwe nkutegeezezza basatu battiddwa. Kyokera waliwo abalala basatu abagenze maaso n'okufiira mu bulumbaganyi obukoleddwa eggwanga etibwa erya Isirairi checkpoint mu kibuga ekiyitibwa Kashan Central Province eyitibwa Isfahan. Amakya gonna ku lwaleero basatu bagenze maaso n'okuleka nti battiddwa projectile oba rocket y'abasajja bayitibwa aba Isirairi bwegenze maaso n'okuleka nti ekubye checkpoint emu mu kitundu ekyo. Basatu ne bagenda maaso n'okuleka nti bafiiriddewo. Kyokera bagambe nti blasts akadde kano kennyini waliwo okubwatuka okw'amaanyi okuwulirwa mu kibuga ekiyitibwa Yeruzalemi ekibuga ekiyitibwa Tel Aviv waliwo okubwatuka. Eddakiika ntono ezibadde zisoose okulabika nti ziyitawo. Amawulire gabadde gategeezezza nti Isirairi ebadde etegedde nti emizinga gya Iran gibadde gyolekera obwengula bw'eggwanga lyabwe. Tetunnaba kumanya eno ye largest attack Iran gyasuubiza Isirairi naye nga sofa okubwatuka kumaze okulabika nti kutandika. Ekitundu ekiyitibwa Tel Aviv west of Jerusalem Isirairi esoose kuwuninga negamba nti waliwo emizinga egijja otujjidde ku mpewo eddakiika nga 20 ezimaze okulabika nti ziyitawo nga bitandise okubwatuka wano e Yeruzalemi n'ekibuga ekiyitibwa Tel Aviv. Kigamba okuba nti mizinga militale y'eggwanga ettibwa erya Isirairi bafulumiza statement ne bagamba nti Air Force is now operating to intercept and strike where necessary to eliminate the threat.
Israel egambye nti akaseera kano amagye gaabwe naddala mu bbanga gagezaako okulaba nti gakola interception n'okulaba nti bakuba where necessary okulaba engeri gye bayinza okutaasaamu Isirayiri akadde kano kennyini nga wayise eddakiika 20 Isirayiri bwetyo egenze maaso n'okulabika nti etegeezezza nti threat eno oluvannyuma egenze maaso n'okulabika nti obaolyawo eweddewo kyokka n'ensireni zaate oluvannyuma ne ziddamu ne zigenda maaso n'okulabika nti zivuga mbategeeza ne bagamba nti waliwo baasi egenze maaso n'okulabika nti ekubiddwa mu masekkati ag'ekibuga ekiyitibwa Tel Aviv baasi egenze maaso n'okulabika nti ekubiddwa omuzinga gw'eggwanga etibwa erya Iran tutegedde nti gukubye sites eziwerera ddala 4 zikubiddwa waliwo ekizimbe kya myaliro 8 kikubiddwa mu kitundu ekiyitibwa Helizia baasi eno egenze maaso n'okulabika nti ekutta omuliro tutegedde nti ebadde empty temubadde bantu yadde omu bw'ati okusinziira ku emergency services ez'eggwanga etibwa erya Isirayiri naye nga bagambye nti ekitundu ekiyitibwa Helizia kyekigenze maaso n'okulabika nti kibadde under attack zibadde ballistic ez'eggwanga eriyitibwa erya Iran kaakati Omuyisirayiri wuno ategeezezza n'agamba nti waliwo another komanda omusajja omuyirani komanda abadde akulira Katamu Ali Ambia Central Headquarters bamuyita komanda Ali Shadimani bagambye nti afiiridde mu bulumbaganyi obugenze maaso n'okulabika nti bukoleddwa era okusinza ku Isirayiri omusajja ono gwe bayita Shadimani komanda wa Katami Al Ambia Central Headquarters kigamu kuba nti abadde musajja nfanfe owa Supreme Leader Ali Khamenei abadde nfanfe we abadde musajja we mukono gwa ddyo Iran tebannaba confirminga mbu another senior commander atiddwa bo tebannaba kutuwa confirmation n'ekigambo kuba nti ono babadde bakagenda maaso n'okulabika nti bamulonda jjukira nti eri akulira Katamu Al Ambia Central Headquarters ekitebe ky'amagye ga Iran ekyo eyali akikulira baali bamuyita Goram Ali Rashid yattibwa ku Lwokutaano kaakati Supreme Leader n'agenda maaso n'okulabika nti yalonda ono Shadimani kati amawulire Isirayiri egambye nti oyo naye mumaliriza Isirayiri egamba nti oyo naye tumaze okulabika nti tumumaliriza Abayirani tebannaba kuvaayo naye ekibaddemu bakomandazi b'eggwanga erya Iran bonna Iran terina muntu yenna gwekwese nti yattiddwa bakomandazi baabo babadde battibwa bonna Iran badde evaayo nekonfaminga nti kituufu yattiddwa omanyi bano abasajja n'okufa bagamba tekubakalaza olunaku olwajjo Supreme Leader eggwanga erya Iran nabagambye nti alabika ali mu kava tugenda kutuuka waawo kubanga Israel erabika erina olukulu lw'amaanyi ddala okumutta Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei yafulumiza statement amawulire bwe gagenze maaso n'okulabika nti gategeezezza nti eggwanga etibwa erya Isirayiri balabika bateekateeka obaolyawo nga balina olukwe banoonya Supreme Commander bakimanyi nti Ayatollah nga akyaliwo abasajja bayitibwa Abayisirayiri nti bayinza okuba nti bakimanyi nti Ayatollah nga akyaliwo ebintu biyinza obutanguwa kakati kigamba okuba nti Isirayiri bwekiri ku mmeeza bakirowoozaako bagamba nti ono bwe tumugjawo buli kimu kinaaba kigenze maaso n'okulabika nti kiggwa kakati Ayatollah Ali Khamenei olunaku oluyise n'agenda maaso n'okulabika nti yategeezezza n'agamba nti bo Abayirani okufa si kikulu Abayirani yagambye nti ife okufa si kikulu era Iran teri important wabula fe kiri important ewaffe diini yaffe n'enzikiriza yagambye nti kiri important gye tuli si Iran si kufa okufa tufa bala basigalawo naye kiri important gye tuli diini yaffe kakati abatunulizi b'ensonga bagambye nti wakati nga Supreme Leader ayogera ebigambo bino agezaako okulaalinga eggwanga eriyitibwa erya Iran abategeeze nti kakati olutalo lwe tulimu lutukuvu afune support abantu baleke kulabika nti bamuvaamu naye kigambo okuba nti Netanyahu akirina ku mmeeza akirowoozaako ayagala kulabika nti omusajja amulumisa ekivu Netanyahu bamubuuziza ab'amawulire ne bamugamba nti owaaye kiri kitya abakulu b'eggwanga eriyitibwa erya Iran bakomandazi obasse Supreme Leader Commander in Chief akulembera owokuntiko ye akyaliwo ne bamubuuza Netanyahu nti oyina enteekateeka yonna ey'okutta Supreme Leader kakati
okuddamu kwa Netanyahu kwabadde nti yategeeza n'agamba nako oluyise Netanyahu n'agamba nti okuttibwa okwa supreme leader teyagedde nti bagenda kumutta yagambye nti oyo we tumutta olutalo lujja kuba luwedde yategeeza n'agamba nti singa tumutta olutalo lujja kuba luwedde okusinza ku Netanyahu jjukira nti amawulire gabadde gategeezezza ne gagamba nti eggwanga eritibwa erya America wansi w'obukulembeze bwa Donald J. Trump bwagenze maaso n'okeka nti bayogedde ne Netanyahu bayogedde ne Netanyahu ne bamugamba nti tubadde tusaba omusajja mu sparing muleke tubadde tusaba omusajja muleke tomutagetinga Isirayiri erabika ng'ebadde eraze obusobozi nti esobola okunoonya abasajja ba Ayatollah yonna gye bali n'ebalumisa ekivu yadde nga balina security naye ate era Isirayiri erabika nti ebalazeeko nti yonna gye bali esobola okubayiggayo n'ebatta kaakati Ayatollah akimanyi alina abasajja bamukuuma babayita ba Vali Amiri ye musajja asinga okukuumibwa okwetula eggwanga etibwa erya Iran tujja babuulira engeri gye bamukuumamu naye nga kigamba okuba nti Isirayiri ekirowooza kegamba nti no bwe tumutta kiba kiwedde tewali agenda kuddamu kulabika nti atuwa order kigamba okuba nti kasita battu ono ng'aleeta komando omulala bwe battu ono ng'aleeta omulala bwe battu ono ng'aleeta omulala kati Isirayiri egamba nti omusajja oyo ali defiant nyaate wa mutima Ayatollah Ali Khamenei bwe tumugjawo kirabika kinaaba kiwedde Iran tuba tugitemyeko omutwe era kitegeeza nti Iran babeera basobola n'okukyusa gavumenti kakati America yasoose kumugamba naga nti ogira olindako tomutta but again okutewe kuli nti Isirayiri mu byonna ebibadde bigenda maaso alabika nga atuuse n'okujemera America akola bibi bimunyumira kitegeeza nti bwe babeera nga basazeewo ddala nti bagenda kutta Ayatollah baba bajja kukikola ate mbagambye nti balabika nga obusobozi babulina kubanga babadde bakirazeeko enfunda eziwera busajja bwa Mossad obumbega obweggwanga etibwa erya Isirayiri busula mu kibuga ekiyitibwa Tehran mwe bali munda kigamba okuba nti waliwo ne campaign eyagenze maaso n'okeka nti yatandikiddwa Iran agamba nti waliwo bannansi b'eggwanga eryo abakolagana ne Mossad era abayambyeku Isirayiri wakati mu kola ennumba ze bakozeeku naddala ezo ezasoose kunako ampuliriza lwabadde lwakutaano kaakati Iran egamba nti bano abawerako yabakutte era gwegenda maaso n'okutwala mu kooti yagenda kalabba va mu kooti yagenda kalabba va mu kooti Iran gweteeka kalabba kulya mu nsi lukwe nga bwe bitambula kakati magambe nti nja kuba nkoma waawo nkubuulire ba Vali Amiri abagenda maaso n'okulabika nti oba oliawo bakuuma omukulembeze eggwanga etibwa erya Iran gwe bayita Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei eggwanga etibwa erya Isirayiri bwe tubategeezezza nti waliwo drones eziwerako ezigenze maaso n'okukubwa mu maamuka g'eggwanga etibwa erya Isirayiri kigamba okuba nti zivudde mu ggwanga etibwa erya Iran ekitundu ekiyitibwa Ramat Mageshemim kibadde kirumbiddwa drones eziwerako n'ekitundu ekyo ekiyitibwa Golan Heights eggwanga lya Isirayiri lyakiwamba ku ggwanga lya Syria babadde basindise drones bazikubye olunaku oluyise eya defense eggwanga etibwa erya Isirayiri erya Iran bategeeza ne bagamba nti ennyonyi emu kwezi zisinga okubeeza omutawaana F-35 enkola y'omu America omuyisirayiri azikozesa eyo bagikubye emu ku nnyonyi ezisinga okubeera more advanced Isirayiri tannaba kufulumya amawulire gonna galaga nti ennyonyi yaabwe yakubiddwa naye kigambibwa Iran egamba nti air defense systems zaabwe mu kitundu ekiyitibwa Isfahan zasobodde bulungi okugiwanula ne bagiteeka ku ttaka F-35 nnyonyi ya ggwanga ereetibwa erya America y'emu ku ezo kakati bulijjo tukubuule gye bayita F-16 ezo toleeta F-16 toleeta kakati eno F-35 emu ku ezo kiroto kya ntiisa bagiyita oluusi lightning kimyanso 35 nkola ya America bagikubye dda abayirani bagamba nti twagimaliriza dda mbeera nga bwetambula lutalo nga bwetugenda maaso n'okulabika nti yampuliriza lutambula tukuwa ezimu ku update zetugenda maaso n'okuba nti tulengera side wano update zetugenda maaso n'okulabika nti tulengera zetugenda maaso n'okulabika nti tukuwa akadde kano kennyini otegeera ebintu nga bwe bitambula ku ground olutalo 1-on-1 Isirayiri versus eggwanga ereetibwa erya Islamic Republic of Iran beranga bwegenda maaso n'okulabika nti munnange etambula kakati tugenda ampuliriza okutuuka ku musajja ayitibwa mu America ebiriwo ampuliriza ebiriwo biraga ngo mu America yes wano tugenda okudda ebiriwo biraga nti mu America essaawa yonna aluyingira
Omumerika essaawa yonna aluyingira. Waliwo obubonero bubiri ate nga bwankukunala bukangamu awagira eggwanga lya Iran. Nsaba owulirize bulungi we tugenda okuba nti tuddako. Obubonero bubiri tubulengedde. Sayinizi bbiri eziraga nti Omumerika agenda duyingira. Ayinza kuba nti tannaba kulangirira bulangirizi era nti akyali mu kwebuzaabuza, naye waliwo sayinizi bbiri eziraga nti Omumerika essaawa yonna aluyingira. Emu ku sayinizi kanjikubulye nga sinnakuwummuzaamu. Waliwo ekyombo eky'eggwanga lya Amerika kibadde kigenda Vietnam. Kibadde kigenda Vietnam kimaze okuba reverse. Bakigambye ogenda Vietnam ng'ate pate eri wano mu Middle East, kati kikyuse. Kyombo kya Amerika kibadde kigenda wa Vietnam kikomyewo awali pate. Kikomyewo kikyuse. Amawulire gatulaze nti emmeri emaze okuba enkyungwa ku mazzi. Ebadde egenda Vietnam ku mirimu mirala nnyo. Bagigambye nti pate eri wali. Kati kamu kubonero ngenda komawo nkubuulire ebintu nga bwe bitambula. Omumerika essaawa yonna. Omumerika essaawa yonna. Wano wetulaga kirabika wagenda kubeera wakambwe. Kanzije nkubuulire Omumerika essaawa yonna agenda duyingira. Kiki ekiyinza okulabika nti kiddako? Abamerika bali mu kukola preparations ezisembayo baagala duyingira. Report in depth. New video today from Israel's military claims to show. You tell us your side of the story. Your side of the story. Hamas has underground tunnels and basements, but they sure know how Pal to torture. FM News and You World. Behind every statement, there is a bigger story. Get the bigger and real story. This is Pal FM. Ekkola ly'omuntu wa bulijjo. This is Pal FM, ekkula ery'omuntu wa bulijjo. Akati abaana abawala nga musobola okula nga ba housemaid mwetaagibwa. Abaana abawala basobola okula nga ba housemaid wakati w'emyaka 21 ku myaka 35. Abaddamu bajjukiza nti mwetaagibwa mugenda twali munda mu ggwanga etibwa lya Jordan ko seggwanga erya Saudi Arabia. Omusala mulungi nnyini ddala bw'oba olina passport wasomako ne bw'oba tuwasomako ng'oyagala kugenda kukolera Jordan oba Saudi Arabia, bakujjukiza nti interview ku Lwomukaaga weeziri kuba ku noti 555 56 47 52. Abaana ab'obuwala bagenda okukola nga ba housemaid Saudi Arabia ne Jordan mwetaagibwa. Gwe Saudi Arabia ate bagamba nti n'ebintu ojja nabyo kubanga mwetaagibwa mangu ddala ng'olina passport nga oli wakati w'emyaka 21 ku myaka 35. Kuba ku noti 755 56 47 52. Noti 755 56 47 52. Empira ja SM kejo bawekwata jegira mu bika byonna mu size zonna motoka enene n'entono. Bagamba nti ogenda wali ku Kobe Bombo Road opposite Bati Valley webali ntinda ku Shell Rubis webajja ne ku Bombo Road wali ku Rubis ojja kuba ati munnange obasangawo bulungi nnyo ofune empira ejo. Omuvuzi w'ekidduko osobola okuba nti okuba ku noti 7 noti 78 4 noti 772 5 7 38 bannaffe ojja kuba ateera obafuna bulungi. Songa nkujjukiza kaakano aba Go Telecom bali wali Wandegeya balinanye Ecobank bagamba nti essimu bazikuleetedde ku kibanja mpula. Essimu ya Pop 8 weeri ku mitwalo 11, Pop 9 ku mitwalo 12. Oteekayo ezo endala n'osasula buli lunaku, buli wiiki oba buli mwezi. Camon 40 weeri ku mitwalo 25, Camon 40 Pro ku mitwalo 29, Infinix omuli Smart 9 emitwalo 13, Hot 50i emitwalo 14 n'ekitundu. Samsung weeziri S05 ku mitwalo 13 n'ekitundu, S06 ku mitwalo 14 n'ekitundu. Bagamba nti genda mu kaseera kano ofune essimu ku kibanja mpula ezisigadde ozireeta mpola mpola. Nawe ayina enkadde genda bajja ku ojajiwayo bakuwemu essimu empya yongereko akasente. Bakola ne delivery bakubire ku noti 752 75 49. Nawe omusuubuzi w'amasimu amasimu bagatuusizza nga mayitirivu nnyo aba Go Telecom wali ewandege yabulinanye Ecobank kumpi n'ebitaalaawo. Essimu noti 752 75 49 0 752 75 ogende ofune essimu okuva bannaffe abo aba Go Telecom. Kati mbagambye nti obunkenke obulala Isirayiri nga ekyekuba ne Iran
kubanga bagambye nti Iran alina kyaleeta kinene tetumanyi bakigenda kutuuka ssaawa mmeka kubanga sirens bazitaddeko obugombe obulabula naye nga tannaba kukireeta obubonero obuliwo bulaga nti America essaawa yonna kanzije emikwongere tuli mu inside story. MTN voice bundles ziri bei dondolo okukubira emikutu kyonna mu Uganda. Funa eddakiika 25 ku nusu lukumi zokka. Okuzigula nyiga *1 olonde daily bundle.